Mukalirimba buli yenzendaba muyenzendaba mubadde mwenyo n'ebinno bwebityo mukama alina obulungi egamba buwulire ensi eno terina mukwano ensi tekungulwa tubeera mu bwiri akowanagwira tubeera mu kiseera. Kale nno oye omulangira Minsera Ssegamwenge yonono gwenkutte wano awo yabadde asuna oluyimba luno ensi tekungulwa. Oluyimba ensi tekungulwa yali ajonkera Apollo Milton Obote oluvannyuma lw'ebyo bye yatuusa ku Buganda ne bye yatuusa ku bayimbi nga naye y'omu kwabo abaloza ku bukambwe bwa Apollo Milton Obote ekyamuleetera n'okubeera nga adduka mu kibuga asobole okwekukuma. Jjajja w'abayimbi Christopher Ntegesi Badduka yaddukira Butenga. Gerard Mukasa ye n'atuuka okwebika nti yafa. Oyo ndooza emirundi nga giigi esatu ne jjajja w'abayimbi era naye yeebikako. Matiya Kakumirizi ye yamaliriza nga ali mu kkomera e Luzira. Dani Mugula yadda e Najjooki. Kale Minsera Ssegamwenge y'oyo gwe abadde amwesunga nkusaba otegeke ssente zo mu bbanga eritali lyewala okuva kati, era kitegeerekese nti mu mwezi gw'omusanvu tugenda kubeera n'ekivulu ky'aba Regents nga kikulembeddwa omulangira Minsera Ssegamwenge. Teweemalanga mugwe tulina kabuka nze bwe ndowooza bwente ne mmanya nti byonna bya kiseera. Kale muntu wange oli otya? Weebala egyo gyonna gy'otuusaako engalo. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Yeetaaga ebintu bino osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwavula stage weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 woba olwagala ku WhatsApp luteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Nsaba ajja mu inbox yange jangu n'obuvunaanyizibwa. Bangi bajja mbu waliwo eyampadde enamba kati gwe awo omuntu enamba sooka omunnyonnyole nkola ntya. Oli ajja waawulira mu nusu 10 mbukankuteereko 10 nze mbadde njagala olwo nedda si yenkola. Kale gwe yeetaaga ebivulumaziika n'ebintu ebirala era naawe nsanga e Kasubi ku basooka kwavula stage. Tuteekebwa mu St. B is a Hotel and Bar bali wali Ensagu New Subs Fashions eri ku Sunset Arcade ne Kikaya College and Vocational School wali e Bulenga. Kale nzize ne Minsera bali kyewuunya Ssegamwenge omulangira. Omwami oyo y'omu ku bayimbi ba Kadongo Kamu abakyasinze ennyimba enzigumivu eza Kadongo Kamu z'oyinza okubeera nga otuula n'owuliriza. Era w'obanga oli mu bwangu oba oli awo kiyinza okubeerera ekizibu okuwuliriza oba okubeera nga olina ky'ojjamu mu nnyimba za Minsera Ssegamwenge. Minsera Ssegamwenge ayina ebyafaayo biyitirivu ku kisaawe kyaffe kino ekya Kadongo Kamu. Era nkugamba nti Minsera Ssegamwenge ekisaawe ky'okuyimba yakiyingira mu mwaka gwa 1969 we yali ava ku ssentendekero e Makerere yali asoma essomo lya literature. Naye oluvannyuma lw'ebbula ly'ensimbi yawalirizibwa okubeera ng'ebitabo abinnyuka ate ayingire ekisaawe ky'Endongo kubanga kinajjukirwa nti mukadde waffe Minsera Ssegamwenge mwana mulekwa. Kyendowooza simanyi oba kati nfunzi naye mulekwa kubanga taata we yafanga wa myaka 9 era okukula kwe yali alima bipakasi okubeera nga asobola okuba nga yeeyimirizaawo. Kale watuuka ku ssettendekero e Makerere ensawo ne ziba nga zifunze nga takyasobola kubeera nga yeebeezaawo naye ng'ojja kumujjukira nti yasomerako ku Light College Katikamu then ejava okubeera nga yeegatta ku Makerere. Minsera Ssegamwenge ebimu by'oyinza okubeera nga omujjukirako y'omu ku bayimbi ba Kadongo Kamu abasinga entambi oba albums empitirivu. Weewaawo wadde ekisaawe ky'okuyimba yakinnyuka mu myaka gy'ekyenda. B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo. Ebiddaabirizibwa buli kadde.
ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. Soka wetegekere gy'oliraga ojjewo emisanvu ekkubo ly'emifunda. Sitaani bwakusinza amaanyi najja kusika ku njegere. Minsera Segamwenge ebimu by'oyinza okubeera ng'omujjukirako y'omu ku bayimbi ba kadongo kamu abasinga entambi oba albums empitirivu. Weewaawo wadde ekisa ky'okuyimba yakinnyuka mu myaka gy'ekyenda. Ekyo kyewuunyisa era y'omu ku bantu abakyasinze okubeera nga ennyimba yakolera ddala ennyimba eziwerako. Mujjukire nti ajja atandika 1969 ndowooza ne Ssaalongo Dani Mugra wagirira okutandika production, naye oluyimba ate olwamuwa erinnya bamugamba nga anyooma lwafuluma 1974 ng'oluyimba olwo lwali luvumirira gavumenti ya Apollo Milton Obote. Jjukira nti gavumenti ya Apollo Milton Obote yali evudde mu buyinza, kati weeva mu buyinza ono n'aleeta oluyimba baamugamba nga anyooma Obote nga yeeyisanga mwana, era lwe lwamuviirako obuzibu olumu ku ezo ezaabaviirako obuzibu abayimbi abayimba ennyimba ezaali ziwaana Amini nga zivumirira Apollo Milton Obote. Era oluyimba lwe olwo baamugamba nga anyooma, tunajjukira nti lwe luyimba olwasooka okubeeramu beesi gita. Beesi gita eno yakubibwa mu studio ya SMS Studios e Kericho mu Kenya, mu studio ya Chandalana, era nga omusajja eyasooka okukuba beesi gita mu music waffe ow'e Uganda bamuyita omugenzi kati Abdala Kiyingi nga yaziikibwawo e Buwama, ye yasooka okukuba beesi gita mu luyimba olwo olwa bamugamba nga anyooma. Lwe luyimba lwa kadongo kamu olwasooka oba kikyali ekivuga ekyokubiri ku bino ebivuga ebizungu ng'ovudde ku rhythm, endongo eyaliyo eyokubiri yeyo bass. Weewaawo bakozesanga amagezi amalala nga bakubamu buti n'ebintu ebiralalala bye baali bateekamu, naye ekyo kikyali ekyovuga ekyokubiri. Ekyokusatu yali solo guitar, eyo nayo tulijoogerako naye nga yaleetebwa Professor Hannington Maanyi Sensuwa, era ekimuyisa Professor bwe bukugu obwo. No akugenda okukuba gita eyo ndowooza yali akyali muto, kubanga Hannington Maanyi Sensuwa ye agenda okuleeta oluyimba lwe olwasooka yali Robina Deborah. Yali 1970 ku Musono, olunaku gavumenti ya Idi Amin Dada lwe yawamba, lwe lunaku lwe yali agenze wali mu Kiyingi Productions wa Edmond Bate okubeera nga akwata oluyimba olwo, naye tekyasoboka oluvannyuma lw'okubategeeza nti gavumenti bagiwambye era ne badda mu dduka. Kale wiiki eno gye tukubye emabega, omulangira Minsera Segamwenge yabaddeko ne Lord Fred Sebata, Dr. Fred Sebale n'abalala ne bagenda ne bakyalirako omukulu akulira UCC Nyombi Tembo, era ne babaako n'ebintu bingi bye bakaanyizaako, nga n'ekimu ku byo kwe kubanga bakola ekivulu kino ekigenda okubaawo mu maaso awo. Kale katusooke tuwulizeeko ku mboos eyabadde ku ebyo ebyabadde ewa omukulu owa UCC Nyombi Tembo, then tukomewo. Okuuma erinnya kyekikulu olumu ntera n'enkinyumya nali mutyananga ntuddeawo n'abantu omuwambye atunda ffene ono ffene omusale amutunda mu kibbo kaate alina abaana baali twatubamu ebyaffe bya kampeyini mwajangu tutudde ku ffene
n'atunda naye nga tatumala n'alekamu bifene nga 6 naga bimpeddeko nemugamba okyayina fena kati obusimutunda kakati nze immediately ng'omuntu omukulu nenkitegeerera kati bano avuga nemugati kali muzeyi nemusasula avuga nti olaba omusajja tategeera kakati akyayagala yatambule ndoza mu tawuni nembagamba mmwe temunnategeera ti oyo omwami alina abantu b'omukaaga bawa ffene buli lunaku abadde nzaze olumu okumugulako ffene abadde tasobola kumpa ffene oli abantu be bali abamuwa buli lunaku aleme kola ki so yali yakuuma gundi ye trust ye ne bakasitoma baba buli lunaku okusinga nze gwe yali asanze olunaku olumu so sometimes oyinza ekikulu kiyinza okugenda naye erinnya lyo brandi okoze brandi baga nti osiga mwenge walinnya ku stage onyumirwa era kikino kyajja okukola saba mwebale kukuuma mutindo mwebale nnyo so bwe nawulira bano abaana abagirize nga nti tulabe tukolemu abaana otuse ebintu babyogera wano wadda tebamanyi abantu balabe music wa Uganda azze aivolvinga atya azze kawalya yagenda bano bagundi abakyala ba Hadija Namale kimanyi bonna batugendako Hadija Namale gyali tujja kumunoonya tujja munoonya omukyala kibuga yafa okay watwagala awo abaana bakirabe nti eno lire odduka n'okwata akati kakati balemeko okulowooza nti musiki yatandika ddena baali wano nga bajja bavubuka nembagamba nemwe nti nembuuza avuga nti mmanyi ffena musiki tukolera ku harmony naye omusajja Sebastian eyayiya harmony muluka terinamwogerako naye ffenna musiki atambulira ku harmony naye toyinza okuddawo n'ogamba nti ba Michael Jackson abafuna music nebafunamu billions and billions bayinza okuga nti Sebastian talina nsa lwakuba ye teyafuna ssente ezo Sebastian yakola byalina okukola abala ne babikwata fene tukwata muze mukoze music ate owa mutavaawo olaba oluyimba lwo myaka 5 kati enyimba mu myezi nga 6 mwaka gumu kati enyimba zakadongo kamu zakomyewo ku mitambagano gy'abano abaana abato bano bazikomezaawo bazikuba abantu baziraba naye ng'enyimba ezase badduka enyimba za myaka 6 abantu bazikuba bakyazikuba kati neobabuuza bano abaana oyinza okuba gwokozeemu ssente naye oluyimba lwo luli kubwa after 5 years aliwo akyalumanyi yes era mwita pop music pop kijja kyovu nekiruyimba nekikola nekigenda noyiyebera so music is alimu so yategekesho eno nga ya kinonogo abantu bawulirize ku music oyo bawulirize abazeeko bafigwa baze mu 7 bawulirize namwe wenyini mu kadonkamu ate engeri gyagenza akyuka ne kadonkamu ngafa abagobera music yes azakyuka waliwo bwe wabbanga mubamu akasaasi najjanga akyuka mugenda mwongeramu mugenda okutuukawo okubidde ensi gyekungulu nga kadonkamu naye nga bandi yonna yes ingoma mweziri emirere abataddemu yes era nze gakozesa abantu abaali bakikozeeko yes oyina okuswalira ku stage oli kukindala ate oli agende mundamulembe kutuza kusangayo olasa ayinza kukubira naye babiwulidde nebagamba bwoluwulira ate famizi bo bwotokola bulungi amanyi gabagwamu omanyi nti nyimba naye obayimba ogenda kulanga ekibuuzo akibuuse
omwana ono gundi teyatuswaza wano Spice Diana omwana wange alina olima lyayimba nelukwatayo nnyo balita siri regular kati nga tululumya nnyo bakola mu studio lungi nnyo nga bakola show fenna tugenda okumulaba wano mpovu omwana atuuka ku shoti yalimu okuyimba tekwabule kubanga okuva teepu zaavaawo omuyimbi yakoma okuba n'akalembereza kuba teepu omuntu yeyajjanga yanunulanga omuyimbi weyabaye nti omuntu wafunanga okusomoozebwa konna ogamba akabe nenkola obutambi wange bwenaalutwalira mu katale kajja kuba kaninze kubanga katulindanga mubudde obwo naye olwokuba nti ebintu byajja bikyukakyuka music n'afuuka okuba nti omuntu asobola omufuna obwereere kati okusomoozebwa mu bayimbi kwafuuka nekugejja wamaanyi kati omutalina gyaddukira naye ate kange sikipakimi saagala ekyo mukitye Fred yonna abali mubisi buli kintu nga kinakyukakyuka okuyamba abakirimu sebakufuuka problem kati music mulaba kalugere musonyiwe kalugere ku bino ebyabaana kati nga bageto Bobi Wine simuwagira naye waliwo omutima gwange kyeŋŋamba kiyakolera abantu bafenna abali mu byobufuzi fenna abali abakolera gavumenti twatulana mu ntebe zino ng'abaana abo tebamanyemu otumanyinga bajja today nyananguuli fenna ba executive directors permanent secretaries bw'oba okola programu zo swaga nti ngenda nti abaana bubatuukamu basobola okufuuka problem bafuuka problem oli problem n'agiteeka mmeeza n'agyanika all of us reacted kati music fraternity nga family waliwo obuzibu obwo so bwetuba obuzibu obwo twegatte tubuleete ku mmeeza ndaba mukulu wange Jenosale abadde akitulamu nakikwatako agezaako so ndaba nti no problem y'abamusician ezze ku olutaali y'ebyobufuzi it's now becoming a political issue kati ekino banakifuuka political problem kirina okufunibwa solution kati problem ewo eno kufa abantu okwegatta n'abaludaba ate era nze nsuubira titemusuubirayo nalunaku namu nti bamusician bonna bayinza okwegatta mu kibiina ekisoboka nti abaagala abasobola okwegatta abakwatagana bo bakwatagane n'abala bakwatagane tebasobola kubeera mu kibiina kino era kyenagamba abaana abo abangundi bano basemakula negundi Eagles Production nabagamba nalaba shows zaabwe nebagamba muli basitaazi abasukka abasatu temusobola kuba tekibeerangawo tukula ne music mu America yonna era kyokola nti music yali disrupted mu America nti basita bonna ne bagenda solo abakuba ebidongo ne bagenda nga bakuba ebidongo sita nga abeera omu bw'otukuŋŋaanya abantu ne bakukubira ebidongo sita nga abeera omu abakuba ebidongo nabyo babeera eyo era ne mu copyright balina rights bayita neighboring rights era kyokola ne step bo bwe baba balikodinga balaga ayimba music bamega gyolaba tepu zaabwe okulaga abakuba endongo kitono nnyo mpozi ng'ebadde show naye kulikodi zennyininyini bano bamala kukinya bakubira mu piece kati sebata yavayo nayimba bala bakuba ne babalaga kuba balina their neighbors in what you are doing balinamu yes kasita yavaayo ab'omu kubanga kati mu America muli endongo eno gye bakuba eyo si yevaamu sente endorsements companies ezikuwa Coca-Cola ani omuntu bakola sente abazannya omupiira sente zino zebafuna ezo omusala ntono naye endorsement engato ya Nike neka nti akoze erinnya lyo baga nti sebata bw'anaakwata bwe muntu mukulu ekifaananyi ng'anywa akacupa k'ekino kyenkoze abantu bajja kkanywa abamugoberera eyo kampani yekwata miliyoni bitano n'ebikuwa yotasobola kukola mu show so naye ku kiramuto kyagala nti
okuzimba brand. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Kale emboozi ebadde mpanvu eyo naye byebyo ebimu kwebyo ebyabaddeyo gwe byoyinza okuba nga tewategedde, naye nga yeyo enteekateeka eriwo gwe anyumirwa endongo tegeka sente zo, oba banaatugamba kakadde nti sente zaagwa, bayinza otugamba nti okuyingira kwa kakadde. Kale weetegeke ogende obeerenga onyumirwa endongo y'abaamuze ba Jay-Z. Simanyi oba banaasobola bino, naye ate ffe tujja kubeera nga tuwatanya tusobole okubeera nga tubeerayo. Ebyobuwangwa tubisudde Minsera Segamwenge, Kasajja Ndisanis Minsera Segamwenge ensi tekungulowa copyright reserved by Satana yali studio ye era kyali kibiina kye Gwotana Kadiya Minsera Segamwenge. Kale n'entambi endala weeziri, naye nga Minsera Segamwenge ogenda kujjukira nti ava mu lunyiriri lwa Ssekabaka Kikulwe owaabiri mu era nga ono ye mukulu ow'omugenzi Fred Kimera. Ekyambe ky'omuka omwana ekyambe ezo bamakumbi kwe babakuliza makumbi nga waaba tayagala kunaaba nga bamuyimbira ekyambe ky'omuka omwana ekyambe, ekyambe kinajja omuliro leero. Bano ba Hajjati Namatovu, ba Susan Sozi muwala wange, ezo ze nnyimba ez'abagunjula okubeera nga baddamu ensa, bataagala kugira makumbi eminyira gira kinga bagiteekako ekyambe ky'omuka omwana ekyambe. Kale yoyo Fred Kimera yali owa Kyontuma Gita Singers. Naye nga era ogenda kujjukira nti omulangira Minsera Segamwenge alina akakwate ku Gerard Kiweewa Saabanywi, Gerard Kiweewa era ne Omumbeja Sheila Nvannungi. Lwe lunyiriri lwe lumu olwo famire yemu eya Minsera Segamwenge. Kale musajja ebbanga eryo lyonna abadde musirifu nnyo nga tomuwulira mu kino oba kiri, abadde musirifu. Naye embeera eno eya Kenzo ye yataanudde ebintu bino bamuzeeyo abo okutuuka okubeera nga bakola ki, nga bavaayo. Minsera Segamwenge ebirala byogenda okumujjukirako nti yakola obunnabbi nga gavumenti ya NRA oba abayeekera ba NRA bali mu nsiko, agamba yetakkiriziganya na Museveni kubeera ng'ajja mu buyinza. Era emboozi eyo we munankwata obulungi ngenda kubaleetera oluyimba mwe yayimbira ebigambo ebyo nga yetakkiriziganya na Yoweri Kaguta Museveni. Kati tutuno tuli eno era nga oba oliawo w'ofumiitiriza ebigambo bye yayogera mu luyimba olwo n'ebiriwo kati oba n'ebibaddewo emabega
ng'olaba nti yalina okwolesebwa. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst yeetaaga ennyimba zino sanga wano e Kasubi ku basooka kwa Bula Stage wenkolera emirimu gyange weweesitula oluyimba nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 gwe mbunze mbadde njagala olwo lwokka gwe teekako 5,000 ze nkuwa olwo wofuna olulala ojja kuntegeeza. Ate neebaza baganda bange ababunyisiza enjiri ya Muzungu David naddala ey'okutunda oba okukuuma ebintu byaffe bino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ate ne bannammwe mubagambe butya bwe balina okubeera nga beeyisa we baba nga bazze gye tuli. Omulala ajja n'akamanyiiro. Nze kizibu nnyo okutuukirira omuntu naddala omulundi gwange ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu nenema okumweyanjulira. Nze wojja n'oŋŋamba mbu okutegeera amannya go si tekikola, ekyamazima eyo bizinesi ebeera ennemye, kubanga sisobola akola na muntu ali anonymous nga ye akulaga nti tajja kusobola kubeera nga yeeyogerako. Ekyo si kya bugunjufu. Era tulina ne bannaffe abalala ajja hayi no obwo obuntu obwo ndowooza bw'abaana ba high school ffe tuli bantu bakulu. Era nze eyo message nkuleko okwo n'ogamba Muzungu taddamu. Ate ekirungi kinsanze nti mbeera na beze nnyo. Kale program njiweereza mikwano gyange mwenna abangoberera, njiweereza abansponsoringa, njiweereza abangulako, njiweereza mukoddomi wange Sekito Frank, Muzeeyi Kabyanzo, Baba TV, Baba Radio, Muzeeyi Celeste Kasule, Muzeeyi Matiya Kakomirizi, Dani Mugula, Matiya Luyima, Muzeeyi Fred Sebata. Ndowooza gunaabeera mukisa ne Vincent Muwonge mu kivulu kino tuyinza okumulabamu. Tuyinza okulaba ne Joseph Sekandi naye ng'akomyewo. Hadija Namale naye ntegeddeko oba mu katambi owulidde nga bamwogerako wali ebuwama tumusuubire okubeera nga naye ajje atukubemu zonzo, atukubemu zonzo n'ennyimba endala. Omulala ndowooza Salongo Deogrosia Sebuguzi, Abduzi Wambaza Mulindwa, abantu abo tubasuubire ku stage ne bakadde baffe abalala nga tetukyabalaba ku stage nga n'abamu tetumanyi gye bali, tulowooza baaza awasonga gye bali. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst nkusaba program giwe share, commentinga, likinga. Nno kyabwewuusa woba olabye program n'otabeerako reaction. Ensonga lwaki you make our channels boring. Channel yonna efa reaction is nti ne YouTube etegeera nti channel eno ya makulu naye woogiraba n'ogireka awo ekyamazima balabanga channel egoba ba customer naye nga gwoze n'ogiraba n'ogimalako oba n'ogiraba n'otuusa naye even a reaction. Muganda wange ekyo onkakasa otya nti gwe singa nze wandibadde osobola okumpanze byenkuwa. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst, mubeere bulungi, mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita
ssente musanvu zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0742 B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakawuka Road.